Abantu abasinga balowooza okugwa mu mukwano kintu kya tteeka, naye nze ku sayidi eyange nkiraba bulala. Oyinza okikkiriza ti omuntu gwe mbadde nteekateeka okukolako olutalo nga Iran ali ku luggi lwange obudde buno? Kozi tuli mu kulaba so si kuwuliriza. Katoyongere maaso n'olugero. Neighbor, linda mukatini kanzije. Oh, neighbor. Anche? Nansanyusa okulaba. Nange kusanga ssebo. Asiba kya ssebo. Bulungi nnyo. Oli oti? Kyendi. Kyebaleko ssebo. Kale. Nawe gyebaleko. Kale ssebo. Kansubira nti sikusumbuye. Tonsumbuye. Tekirina buzibu kuba eri mbadde sinabya kukola. Okay. Nze Natasha. Natasha. Nansanyusa okulaba Natasha. Nze Sam. Sam. Natasha. Linnya ddungi. Weebale kusiima. Nice to meet you, Sam. Nice to meet you. Engeri neighbor mpya. Tesinsazeewo gye nkubuuzeeko, nambule ku kitundu. Osobola n'obbamanya. Neighbor ky'okoze kirungi nnyo kubanga tewali kubano bonna b'olabye wano teri yali akikoze. Oli muwala mulungi. Weebale kusiima. Nekyanfunyemu obuzibuzibu. Buzibu ki? Landlord kyampadde kasumuluzo ka taapu ate sirinayo mazzi. Kati mbadde nzize oba nyambiseeko akasumuluzo ngenda kakomyawo. Kasumuluzo ako kakubadde ayagala? Ekyo kyangu nnyo. Agende nkaleete. Ne bw'otakakomyawo. Ngenda kakomyawo. Ne bw'otakakomyawo. By the way, oba olina ekintu kyagala okuyamba ojja nonkoonako bukoonyi wange. Nze wendi nja kuyamba. Kale nja kujja. Nja kuyamba. Wow. Guno nno gwandiba nga gwe mukisa. Anyway, si wabi. Si wabi. Akati nina okufuba okulaba guno omuwala kituufu afuuka wange. Nina okukirwanako. Anyway, kasooke mbuuze ku Google. Oh my. Nasobola okukola bino byonna. Naye omujaasi wabanga ali mu lutalo ng'ali wakati mu balabe be aba alina okuyiiya kyonna okulaba nga survivinga. Now luno lutalo lwange nina okuluwangula.
Sam. Kapo. Sam. Gwe Sam. Zuka nawe. Sam. Sam. Zuka mwana. Webase. Buno budde. Kiki mwana? Nga webase. Naye mwana. Kiki ate? Mwana omanyi kyonkoze. Ate ki Sam naawe? Obadde webase. Mwana, ekimanyi nsazizza mu kirooto. Obadde mu kirooto? Mwana. Kimanyi mbadde ne neighbor wange oyo. Sam, neighbor watandise n'okumuloota. Tubadde mu kaseera nga tunyumirwa. Manya akaseera k'omukwano, badde naye ng'alina engeri gy'ankwatako, engeri gy'ampeeweeta, engeri gy'ayogeramu nange. Omwana alina eddoboozi, engeri gy'abaamu ng'ayogera. Oyinza okugamba malayika nto yakazaalibwa. Ewa nange Sam, ogudde mu mukwano ne neighbor mu kirooto. Sina kugwa mu mukwano, nze ndi mukwano. Genda mu maaso. Ndi mukwano gwe ky'oba omanya. Eddoboozi lye mpulidde nga mbadde nga mpulira linnyonyoogera. Mu kirooto. Mu kirooto. Sam, ebyo birooto muganda wange. Birooto naye gwe tumanyi kyonkoze. Kimanyi wojjiddawo okunza okusa. Mbadde naye bankugambe ntya. Okimanyi mbadde natera okubaako kye nenkolera. Muganda wange Sam, omukwano gugenda kutta. Kati otandise na kuyisa mu birooto. Oloota neighbor. Mbadde natera okubaako kye nenkolera. Naye gwe obadde otuuse. Okimanyi luli? Lwe wali wakava wano. Luno lwe mbadde wano. Dakika ntono nnyo. Ne mpulira akonkona. Oyingira otuukawo nga yeye. Neighbor. Meme gankuba nawulira eddoboozi ne mpulira nga n'omutima gunkuba. Nagenda otambula okuva n'otuuka ali ku mulyango nga mpulira nga nkana nti boyingo oyina ebisima. Neighbor yajja. Ekirooto ebyalinga ebirooto bingamba oba kindala ng'ekitasoboka. Kati ate awo muganda wange, ate awo ekyo si kirooto. Ebyo bye bya ddala. Genda mu maaso n'akaboozi. Kati kibadde kirooto. Nyumiza. Ayogera nange yali aga kasumuluzo. Naye kiwala kya mpisa. Bwe kyomanya kyogera n'abantu. Kino empisa kibuuza. Nze ekintu kye kyakola kyajja ne kimbuuzaawo ne kisaba kasumuluzo. Ninka kiwa n'ekigaano kigamba ne kitakaza. Ate bwe kitakaza kinadda kitya naawo oyina okisika kyoko n'okigamba baby obusumuluzo mbuyinaako beka gw'okomewo kisobole okudda. Wulira kiwulire gwe kyomanya. Nawe si wabi. Naye gyo gyekiri kati. Ekikazi oba tukiyite naye tuba tupapye. Bwe kyobumanya obudde buno ojja kiraba. Ne gwe ojja kunkonera mbukoonezi kuba akyaka. Sam, okimanyi muganda wange otandise okugwa eddalu. Mwana si ddalu. Mukwano gukusudde eddalu Sam. Ate gw'oliyita ddalu muganda wange nze mpulira nagwa mu mukwano. Sinnalaba. Ekyana nkyagala ebya serious. Ndi mukwano gwe kyobumanya. Sam, kansuubire nti tebikomekereze nga biri. Muganda wange sikisuubira kubanga olaba ono ngeri gye mwagalamu. Sisobola kukola ebyo tebisobola kuddamu kubaawo giri gyali mivuyo kubanga kino ekyana. Ne mala nkifuna mwezi. Sam kakasa. Nze nsobola n'okutta omuntu nze kankubuulire ku ekyo ekyana. Nze ne baŋŋamba ngende mugyewo. Olw'ekikazi. Tewali budde lwa kikazi. Bwe kyomanyi nyinza okukola ekintu ky'ekisiru kyonna. Obudde mu mukwano ebya ddala. Ndaba nga levo gy'olinnye ensuseemukko. Obanga omukwano gwa neighbor gutuusizza ku ekyo. Awo nkulaba ofuuse omusajja. Ate kati gwe nze ngeri bulijjo okwonamu ate ompa confident ekitegeera muli munda ne mpulira nga nzijirira.
not looking for this. Anything to like you? Tolong. Dengan suruh. Why? So. Oh. And I told you. I'm sorry about that. Spice my chin to say. Sorry. Of course, you might know naye. Naye welabira mangu. Oba ndiko ki? Leero engeri mbadde maze ebbanga nga sooza ngambi kanjoze ku ngoye. Bonna omanyi okwoza. Of course. Omuntu yenna obeera muwulu mubamu ebintu ebimu byolina okwemanyiiza kale. Like ng'okufumba, okwoza, ebiri usual olina obikozesa. Kitegeera. Kale. Cheka sana. Ko yoza. Ni mkali. Na damu. Naye mukama. Singa akumpa muzene zange 5. Simanyi na kyenyeza kukola. Anyway. Ndabye ekiyenje. Lindako. Kye kigenda maaso? Tongamba nti episode eweddeko. Leka naawe. Tekisoboka. Naye anyway. Zimanyi abagala okumanya ki ekyaddako. Bagenda bala episode eddako. Tusisinkane.